kati bano ba Alimpa we bafolingira victim abagezigeze baga ndi jangu ingize mu Illuminate kwe kumuwe Empeta kati ate bwasuula Empeta nga mazo kizula ndi bamubye bubbi emisinde yagitwala wa Nkiima yagitwala ku Nkiima ewaffe olwagenze mu kyetuyita African chemistry gwe tutegeera obulungi gwe tutegeera wa bulijjo bakufeera okkiriza gye bamuweera Nkiima ate bonna si bafere abafere mwebali abakoppa n'abatuufu mwebali ekyale kati ewa Alimpa tebakulimba mu Nkiima yamutaasa Nkiima yamuwa bw'ikibonerezo bweba yali Nkiima kuba saagirabako naye ate saagala kugiwakanya mbu teyaliiwo kuba sigenda kusinga ndugga yali ku siini eyamuyamba ye kennyini nsinge n'oyo maneja we yawonawo atavangayo giwakanya nsinge naye yabagula batwala ku show atavangayo gamba nti omusajja mumuwaayiriza myaka 10 ng'okoze bulanda ge malala ga Alimpa nze kinjagadde okugamba nti Alimpa alabika waaliwo problem mu spiritual life ye kubanga amateeka ge bakuwa balina okukuwa amateeka boko batambulira okukuuma ettutumu lyo ne ssente zo g'otalina kumenya kakati gw'ogenda ne weerabira ettutumu ne likuyitirirako enduulu amateeka n'omenya oba noweerabiramu n'omenya kati bw'omenyamu ne bakuwa ebirooto nga bakuyita Alimpa awo waali tewabeera waali ku mutwe mukalu kali mu magezi ki golooza akamiliyoni yali yekka ne kireetera okuba nti ne reality Alimpa ayina okuba nga yalinawo Enkima eyo kyekintu kino ekyettutumu kitutuusa ku point ekyettutumu kituleeta ku Nkiima nti yalina Enkima Alimpa nze nasooka omulabula ku mpeta gye yalina ku lugalo akageera ku mpeta nze nasooka omulabula ku mpeta eyo kubanga abantu bamaketi y'empeta eyo bantuukirirako nja advertising mu programu zange zino zenkoleza spiritual life nga spiritualist neŋŋaana ne mbagamba no zino empeta nzimanyi naye bazitunda mu kikuubo manyiwo bazitunda 10,000 eriko aka redi yakasanvu kubanga ziriko silver kuliko redi kuliko yellow naye ya redi eyo era wegendereza abafere ba social media bonna boogera balaganya emikono gino mu bbanga wegiti nga bamulisa empeta eno bagenda ne bateekawo perspective ng'ebalimbibwa nti empeta eno eri satanic oba ya Illuminati kati n'Alimpa naye mu kunoonya ettutumu yatuuka ku mpeta eno omuntu ava yali n'akulimba mbwe empeta nze nagimuwa buwi oba nalonda nnonde n'egimuwa no naye ono si yamuwa empeta empeta yagijja walala era bw'amala okiraba njagala oddeyo tunuulire waliwo vidiyo bwe bamukwatira ku lw'e Masaka aba traffic yayogeranga akwata ku mpeta eyo nga gyabatunuzaamu kubanga empeta z'amasitaani ziri buli lw'ogitunuza mu muntu avaako Godfather naye ng'ekituufu gyeziri na wano mu Uganda weeziri spiritual life yonna gyeri eranginga grade pakungi bangi bakoppa kuba baagala nnyo okujoyininga gurupu y'Illuminati eri babalibwe mu bantu abali mu gurupu eri kati abafere n'ababbi we bayitiddewo mu Uganda Illuminati bwe bamweri erimu 5%. Naye nga bo bagagga ebyaddala oba nabo baba bagagga tosobola kubeera mu Illuminati ng'oli munaku tosobola abantu bonna bolaba basinga mu nsi eno ti abantu aba abantu bonna bolaba basinga okulembeza Katonda bantu babi abantu bonna abasinga okulembeza Katonda bantu babi abantu bonna abasinga okuba n'ekisa eky'olwatu eky'omulujjudde bantu babi abantu bonna abasekaseka awatali reason bantu babi. Man, so yo, what's up my people? This is Eddie Kenzo nga tuli wano ku SMX Media One Media. SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man ya galo wo ya gale ne X's and ne SMX. I'm the one and only your girl Lydia Jasmine Elje ngamba saba
banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Samanya eddoboozi bampitemu SMX representing straight out SMX Media ne tosirika YouTube channel. Nebaza nnyo ba SMX Media Kings ne abatosirika YouTube channel okubeera nga mwewaayo ne musubscribinga ne mulabanga content waffe olutatadde. Etwebaza nnyo n'abantu betutera okubeera nga tukyaza waneeno ku YouTube channel yaffe kubanga bano abantu si bangu kubatuukako ne okulaba nga tuba batuusaako ne batatugobera wala ne bavaayo okubeera nga twogera ku nsonga ezimu oba endala. Recently actually wiki ewedde sina wiki actually gulinga mwezi mulamba nga ensonga yo Ronald Alimpa okwasaganya mainly ku Nkiima ne asandugo okutuuka okuvaayo okuyimba oluyimba ateekemu ne line egamba wali oyagala ntaasa Nkiima yo sebo Ronald Alimpa oba ntaasa obulamu bwo balira bala bafiirwa n'obulamu naye gwe nakutaasa naye gwe olaga nga towasiima oyagala ntaasa Nkiima awo kyaraisinga nnyo attention y'abantu ensonga y'Enkiima naye kwe kuleetamu n'ensonga ya Illuminate okulaba nti n'aba n'abantu mbu Enkiima ye yataasa obulamu bw'abalala ne bagamba yali asaddaasa abalala yasobola okubeera ng'afuna ettutumu mu ggwanga lino eno abantu abamu bategeera abamu tebategeera bantu be tulina abategeera basobola okubeera nga ba-analyzing ensonga ku buli ebeera eguddewo ye Godfather ffenna tumumanyi bulungi nnyo naye olunaku olwayo tuze Godfather asobola okubeera ng'atutangaazaamu ku nsonga mainly eya Ronald Alimpa gyebaleko sebo kale namwe mugyebaleko kale sebo mwebale kubeera nga muntuukako n'ekibaleese tutandikira wa twagala kutandikira ku kabenje ka Ronald Alimpa kabadde ki nsonga y'Enkiima yatuusiza n'omuyimbi Asani Ndugu okulaba nga avaayo ayimbe n'oluyimba olagamba oli tasiima wabula Enkiima ye mbu yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulanga emutaasa obulamu. Enkiima ya Asani Enkiima ya Alimpa bwe baye yamutaasa obulamu sikimanyiiko nnyo nti oba ye yamutaasa oba si ye yamutaasa oba yali agirina oba yali tagirina ebyo sibikola ki sibimanyiiko nnyo naye ate ekyokuba nti ayina Enkiima oli oba abantu bajja nti 5 4 ne bagamba nti waliwo omuntu afudde gw'ate olina okugjawo ebigambibwa nti wali tewafiirawo bantu. This time round basobola okuba nga waliwo akoze ki afiiriddewo gun check kati omuntu bajja nawulira waliwo gwe bayita kasuku najja n'agamba waliwo Enkiima ne wajja abapoliisi nti bajja okugjawo emmoroka nga waliwo Enkiima Ndugga naye najja n'agamba waliwo Enkiima kwegamba tojja kibuusa maaso nti waliwo ki tewaliwo Enkiima era olina okutwala percentage nti wano wandibanga waliwo Enkiima naye Enkiima eyo yali enonyeewo ki kakati bwe tugamba nti omusimi wa Toyi yabadde n'Enkiima buli omu awakana bwe bajja ne bagamba nti oli omusajja nti mupakasi alima mu nnimiro yabadde n'Enkiima nti era bagamba nti osanga ali Kakiima yakajja ku ki mu nsiko n'atambula oba ali kaali kamulira kasooli naye Alimpa we bamukwasaganyiza n'Enkiima eno ate neetamuvaako mu bigambo ne kireetera okuba nti ne reality Alimpa ayina okuba nga yalinawo Enkiima eyo kyekintu kino ekyetutumu ekyetutumu kituleeta ku Nkiima nti yalina Enkiima Alimpa nze nasooka omulabula ku mpeta gye yalina ku lugalo akatambi nakalaba bulungi era bali mu kulaba ngenda kuddamu nkakuzannyire aka Godfather we yayogerera ku mpeta nze nasooka omulabula ku mpeta eyo kubanga abantu bamaketi y'empeta eyo bantuukirirako nja advertising mu programu zange zino zenkoleza spiritual life nga spiritualist neŋŋaana ne mbagamba no zino empeta nzimanyi naye bazitunda mu kikuubo manyiwo bazitunda 10,000 eriko aka redi akasanvu kubanga ziriko silver kuliko redi kuliko yellow naye ya redi eyo era wegendereza abafere ba social media bonna boogera balaganya emikono gino mu bbanga wegiti nga bamulisa empeta eno bagenda bateekawo perspective ng'ebalimbibwa nti empeta eno eri satanic oba ya Illuminati kati n'Alimpa naye mu kunoonya ettutumu yatuuka ku mpeta eno omuntu ava yali n'akulimba mbwe empeta nze nagimuwa buwi oba nalonda nnonde n'egimuwa no bw'osanga oli nga father ng'ataddeko enkofiira nga tagenze ku mukolo gw'abasiraamu naye ng'atambula mu bulamu bwa bulijjo something wrong is going on with that pastor oba that father wabaawo ekigenda mu maaso kwani
bw'omusanga ataddeko enkofiira bw'osanga imaamu ng'ayambadde eggandula ly'abafaatha waliwo ekikyamu kigenda mu maaso okujjako nga waliwo empaka ze bagendamu nga zeetaagisa omuntu okwerimbika mu nyambala imaamu watukira okwambala eggandula nga bw'olaba nti Bobi Wine si musiraamu n'ojja kumusanga agenze ku dduwa y'abasiraamu nassaako ki enkofiira oba ekitambaala naye ate bw'omusanga mu bulamu bwa bulijjo ng'ayambadde nga seeka leero n'enkya na luli something wrong kigenda mu maaso wayinza okuba waliwo transition in religion omuntu asooka kwegomba ndabika ya kintu nga tanakiyingira ogenda olaba nga akikoze ki omuntu asooka kwegomba mmenyeka y'abayaga nga natandika nnywanjaga atandika batambula bwawesanga bwamenyeka atandika bafaanana kwogeranga nabo ayogera yeesudde sayidi ogolaba atandise okusiba enviiri okakkana nga bagamba nti yali addicted to drugs nga n'enjaga yagiyingira nayokola ki nemukuba n'agenda nayo kati alimpa empeta eno kubanga yekedidde agamba ye yagimuwa balina mu hotel room yagimuwa ezo story zibaawo bw'ojja n'osanga yesu mu bayibuli yagamba nti yajjanga n'asanga nga abayigirizwa be beebase yalinga avaawo yalinga ava kusaba lwaki teyagenda nabo ekyo kinyinza ekibuuzo okujja nga gwakisi teyagendanga nabo kubanga waliwo yali alaga we waali wasibuka the greatest divine powers tewatukibwa buli omu nkutegedde awo buli omuntu bw'aba agenda mu kimuwa amannya agasukka ku kyabalala agenda atya tagenda nabalala kale gwe togenda kutuusaako naye nga takututte gojja kulaba omusajja nti guni nga mugagga saba mwekwate katonda mubeere n'empisa oba akuwe buwe cash naye nga takututte naye nga ye babagamba nti oyewuwa ayina ebisenge ebitayingira lwaki tabiyingizamu bantu bw'aba asaba n'abibalaga kati oli bw'ava eri n'agaa nti nze nagimuwa wagimuwa lwaki mu mpeta zonna amuwamu eyo lwaki tebamuwa zino ez'obufumbo ezibeerako n'abantu aba bulijjo tuli bamukisa okukyaza kubanga ensonga kati ate ndaba nga ntandisa ogituuka oli bwakugamba nti agunize namukuba oluyi nti lwaki tewamukuba kayi naye wamukuba lumugjamu mannyo gwagamba nti olina lutalo naye bagamba muwalaganya ne gundi eyo ebbanga ddene era gwe wamugjamu amanyo nti atwali tusaaga ne mumukuba akayi lw'omukubye lwavaamu erinnyo ensonga ngituuseeko embwa ya gundi lwefuluma ebyoya gwera egundi yo lwebula akamyokole kabula wabaawo ensonga nti embwa eri yafulumya ebyoya gundi anoonya kamyuke ti nannyini embwa asasula akamyu tekyetaaga bujulizi nti yakaliiriddewa nannyini embwa asasule ki empeta bannannyiniyo mu busiraamu bagamba nti buli yeyeeteeka mu gurupu ekifaananyi kya gurupu eyo abeera bantu abo gwe mu mpeta zonna walondayo eri gyewamugabira efaanagana nekigurupu y'abantu bali ate nga gwe wamusooka mu indasitule eno gwe wali oyina kyomuwa kyomanyi kale yene waba yali takimanyi gwe wali okimanyi kubanga ebiseera ebisinga systems zino oziyingizaamu abantu bubanga buseegu kyetuyita peer pressure oba peer group influence tebakikuteekamu direct nti kwata onywa enjaga otandika obawerekera nze sijja kunywa mbawerekeddeko bakola emisango nga gwolaba just nze nyimiridde saako naye gye biggwera nga batandisa okukuwaako onyweko bwe banjaga bwekuba kuba abantu gwokwata baaga z'abano nga bali bagenza okukuba naye kasita omala okuyiga omuze tebaddamu kuwa kyabwereere obeera naawe olina okusika banno ate bwe banjaga olina okwegulira wano ng'oyiga bakuyambako ku bwereere bakozesa friendship mwenge guba gwa bwereere naye bw'ofuuka addicted gwe weegulira kyova olaba omutamiivu amalaliza talina kake mu nju mu kutandika bamusendasenda naye ono si yamuwa empeta yagijja walala era bwamala okiraba njagala oddeyo tunuulire waliwo vidiyo bwe bamukwatira ku lw'emasaka aba traffic yayogeranga akwata ku mpeta eyo nga gyabatunuzaamu kubanga empeta z'amasitaani ziri buli lwogitunuza mu muntu avaako Godfather naye ng'ekituufu gyeziri na wano mu Uganda weeziri spiritual life yonna gyeri
Illuminati wali arranging a grade temuyina grade ki mulimu grade 1 2 3 spiritual life muyenna akola ki jali omuntu tagenda keera nkyayogera ekigambo nga kipya yakyetandikiddewo kiba kizibu tewali muntu asobola kutandikawo kintu tewali kintu kyosobola kukola ate wano mu Uganda yensi yokka nti abantu abalemedde mu bwavu basumbuyibwa nnyo nti okuyiiya kwabwe kutono wano Uganda okyasobola okukopa ebintu bingi nnyo ebweru n'obiyirita ne bikola ki n'obitandisa wano kyova olaba ne Illuminati esise bangi nnyo abasinga ne bababbiramu kubanga mpya lwaki nkubuuza ddala kituufu ye Illuminati gye kiri oba tekiriyo bigambo wano e Uganda tulina abasajja be bayita basajja kwagalana basajja kwagalana basajja bagagga nnyo kati gurupu y'abakwagalana eyo esobola okukusika n'ekuyingiza mu gurupu yaabwe ne bakuyambako okugaggawala naye ate omuntu yenna ategeera beyond a human reasoning akimanyi nti behind every successful man there is a hidden story unspokeable buli mugagga yenna alina story emabega etanyumizibwa mu lujjudde anyumya birala nti natundanga gonja nentunda obugaali emyaka 10 nze gwolaba navuganga amazzi ku kyalo bwe wava ku kyalo mu 99 nojja e Kampala watandika oyita taxi 2000 mpaka 2 naye kati nyina akedi nazimba akedi eyo mu 210 waliwo space ya myaka 3 gyotayogedde egyo emyaka 3 wali luddawa egyo newoba omutega katimba tasobola gikubulira omukalirire kati kwagalana bwe kuyingiza waliwo byejja okukulaga ebikulemye okugaggawala ng'oli bweru naate bwozze mu bbo ogaggawadde kati Illuminati kibiina ky'abagagga kiri mu America eyo kibiina kigatta bagagga naye abagagga abo ate balina bwe baatuuka ne baagala bakontrolinga ensi nga bwolaba sitole ya Titanic we bagamba nti buli munene oba buli mugagga ataalinnye ku Titanic ku mulundi gwayo ng'etambula toddamu kweyita ki kati ne Illuminati naye erina okusoomozebwa kweteeka mu bagagga nti bw'obeera mu nsi nga weewaana nti nze nsinga toddamu kwebala nti gwokola ki oba oli muyimbi oba oli kikati bakusika ne bakuyingiza mu kintu ekyo kati Illuminati eno nga bwolaba nti ensi erimu okukoppa kungi bangi bakoppa kuba baagala nnyo okujoyininga gurupu y'Illuminati eri babalibe mu bantu abali mu gurupu eri kati abafere n'ababbi we bayitiddewo mu Uganda Illuminati bwe bamweri erimu 5%. Nenga bo bagagga ebyaddala oba nabo baba bagagga tosobola kubeera mu Illuminati ng'oli munaku tosobola beera mu bagagga kwagalana ng'oli mwavu ogenda kwagalana nani neero bwe atolwali olina kusooka kugaggawala oba kuba olina okuba wa impression olina okubeera obeera marketeer your facial appearance is a marketing obeera ambassador recruiting abalala olina okujja n'olaga nti oyo abaggagga kwagalana ku mukolo we parkinze yeeyo sente zowaddeyo ku mukolo enyambala gy'oyambadde ebyeyogerera by'oyina kati wano abasinga obungi bonna babbi siba Illuminati bwabeerawo ba Illuminati wano weebali ba top leaders ab'omu buli kiti mu politics ba top leaders ekyo nja kikuwa bwentyo music kasita abamanya nti eno top leader international bw'agenda e Kenya bamuwulira bw'agenda London bamutegekera kisaawe bw'agenda egindi bamwaniriza olina kuba mu Illuminati. That is the new world order policy. Ya new world order tetugendayo nnyo obwongo bukyali bunafu ojja beera otuvuze speed new world order ine ebintu bingi kati n'ekino ekyenzikiriza ya Illuminati wejjira kati bano ba Alimpa we bafolingira victim ey'abagezigezi baga nti jankuyingize mu Illuminati kwe kumuwa empeta kati ate bw'asuula empeta nga mazo kizuula nti bamubbye bubbi emisinde yagitwala yagitwala ku Nkima ewaffe olwo agenze mu kyetuyita African chemistry gwe tutegeera obulungi gwe tutegeera owa bulijjo bakufeera okkiriza gye bamuweera enkima ate bonna si bafere abafere mwebali abakoppa n'abatuufu mwebali ekyaleeta omuzungu wano kuttattanya African chemistry yamutte
aleetewo ekiki ekisobola okukuumira abaddugavu emabega. Kubanga okusinziira ku ngero zonna n'abantu bonna abagamba bo bagamba ddala kituufu enkima eyo erina okubeera nga yeyawonya Ronald Alimpa. Ekisooka mu motoka mwe yali owettutumu asingamu tu bonna baali batambulidde ku ye ng'omuntu nga tewaliwo agenda kukola ku sheeyo nga ye wabula nga bagendedde ku Ronald Alimpa. Abasigadde baafa, ababiri baafa, abasigadde paka kati tetusobola boogera kubanga tetubamanyi nnyo, naye ye ng'omuntu agamba waawo abantu bagambira oba yasaddaaka banne bagamba manager we nti yali manager we yawona. Enkima baali bagigabana, enkima baali tebagigabana naye ye naawona. Oba yamuyambako okubeera ng'agifuna enkima eri bwebanga yalina enkima bwabanga Alimpa yalina enkima kuba isagala biwakana nze siwakanya spiritual life 90%, actually not 90, 98% abantu bonna bemulaba abali mu bulamu bwe mwegomba nga bamazeeyo emyaka bya spiritual. obulamu obulungi, obulamu bwonna wano sente entuufu, ettutumu ettuufu, ebyobufuzi ebituufu ng'oli ku top ekinene nnyo bw'oba oluddeyo emyaka 8 ebisanja nga 2 emyaka 8 8 years omuntu amala ne sente emyaka emituufu 8 ne baba bakutenda tosukka 10 okujjako ngo sente zonna eza bulijjo omuntu abeera nazo mwaka gumu 2 3 4 5 Katonda azikujjako atwalireko kubaki kubalala. Kati Godfather kansooke nkubuuze nzikirizayo kubanga ensonga yeeno spiritual life yongo ogitegeera ngukiriza mu ddiini ki osinziza eddiini buli muntu alimu kye tuyita ekinnansi n'eddiini. Yensonga lwaki omuzungu eyajja wano baali bamuyita Patrick Green oba Robert Richards naye yakuwaako erinnya eri Robert n'akulekera erya Sekasi n'akulekera erya Sendagala oba n'akulekera erya Ndawula. Kyekimu n'omuwarabu Muhammad Ali Araban Mustafa yakuwaako litya n'osigaza limu. Kati ne wano mu Uganda abantu bonna abasinga bali mu ddiini ng'agenze kusaba boolaba beweegomba naye ne lino erinnya ly'omuzungu lye yamulekera lirina kye litegeeza. Kati lino ery'ekinnansi ery'eddiini lyo tusobola olitegeera erya Abudu Faruku Juma nti eryo ligenda mu sayidi y'omuzikiti. That means mbu buli muntu alina okuconcentratingako ne ku sayidi eno endala eya Sekatawa n'amata n'amazzi. Eyo gy'abagezi bokka, omusiru ekitasobola kukimanya. Yensonga lwaki mu Bakatuliki gwe bagenda otikkira obufaadha yekka gwe bazze ewaabwe tesooka oddeko ewammwe omaleyo ebbanga bwe riti mulyoke mukomewo. Naye bano abatannatuuka kutikkirwa bo balina kubeera wano mu maaso ga Yesu mpaka. Era bw'oba tosomye obufaadha teriro basobola kuzza mabega ne bagamba nti buli omu addeko eka musigala wano. Ensonga oyagala gitubuulira oba tunagyezuulira andi kugambe nti musigala wano kubali eri abaddeyo ensonga yaabwe eri African kituzaayo kugambe Illuminate ava mu bazungu. Illuminate kigundi kibiina ky'abazungu bagagga balina secrets zaabwe ebyama byabwe byakikubanga bakugamba nti boye baatuulanga mu meetings ez'olujjudde batuuka ekiseera ne bavaawo ne bagenda baholdinga meeting yaabwe indo. Lwaki bagenda eri munda? Gwe tunuulya Nigerian films zonna kyogamba story bazikopa wano tibasooka kujja ne basoma stories. Tunuulya Ghanaian movies zonna stories bazikopa wano. Kati kijja kitya nti ffe bye tulowooza bali baabizannyako dda ne bali baabizannyako. Bw'otunula automatic movies ez'abazungu nabo baabizannyako dda baabikopa wano. Nagamba ekintu kyonna bw'olaba bakikubaganyako ebirowoozo tuula wansi okiwa time. Omuganda agamba nti abangi bwe basonga ekizimba kiba kigenda okwabikira. Tuulawo olabe. Kyova olaba abasajja abagagga bonna bwe babeera bajja mu makyaki bajje batuula mu maaso baagala pasita abalabe, si Yesu kubalaba. Pasita abalabe. Era bwe kuba kusonda tebasonda ssente ziyamba kanisa
basonda ssente ziwaawaza buli omu matu ali mu kkanisa babalabe nti baki naye nga ku 8 agenda kuvaawo ayina gy'alaga ewalala ate mu bebasinga n'okuwaayo balina okuwaayo kubanga agenda kubba wano mu nsi abantu abasinga be tulina babbira mu biti bingi kati bw'anaakubba ng'oledo ekimanyi nti mubbi tajja kubba naye bw'olwajjira mu kiti tya musajja oyo bambi mugagga munaddini atya katonda w'amazima zengera kuwa example wano bwe munaamanya bwe munaalwanagana nayo gipositinga kugundizamu tunuulira Bobi Wine buli kyakola mu byobufuzi tuleero tusabe luli tusabe leero agenze ku kyaki luli agenze ku kyaki naye buli munnabyabufuzi yenna kyakola kikontana ne katonda bye yateekawo no politician who believes in God like he appears gwe njagala mbulyeyo katonda bwe yagambira nti mutta abantu tewaliwo nira n'amateeka 10 nkundimu temuttanga waliwo omukulembeze atatta osanga waliwo mulabi esobola okukwata muyinza nga totta wabula kizibu muko okusinzira ku komandi abayudaaya okufuga buyudaaya bafune emirembe yesu basooka mukola ki ekyamuttisa yabakwatibwa ekisaye n'agaana bakola ki ye n'asalawo yesaddaake fe kyetutwala nti ensi yamulemerera n'asalawo akiwummule kasa kigaana kiteemu mbadde manyi yali mission ati bweba yali mission bweba teyamulemerera lwaki mulamu waggulu gyali alikomawo anone yali sigadde wano ate nina mumuddemu kalinawo kitegedde nti bwe tuba toyagala tumuddemu kyamulemerera n'akita n'agenda akiwummulamu kati bannabyabufuzi bonna kugamba bonna ne LC1 tugambe ebyobufuzi byonna birimu eddogo lyerikulembera birimu obutemu kyekyokubiri birimu obulimba obulimba bwombukkiriza naye ate LC1 njagala wattira katonda yagambirawo nti limba mateeka 10 tekirimu era nakyo tekirimu gegamu kugasooka golowooza bwe baba yagaana okulimba n'akiteeka mu mateeka 10 kirina enjawulo ennyo n'okutta bw'olimba omuntu nti buuka ogwo wansi ogenda wuulira nga wakagereka woomerera n'abuuka n'afa olina enjawulo kwamutemyeko omutwe obeera omusse kati byonna byebimu bw'oba oyagala omumanya nti oweero si anoonya eddogo lyerimu ng'erya pulezidenti limukuumire mu buyinza keera enkya bakugambe ewammwe nga kitaawo mulamu nti gwe musika ng'olina bamaama aba taata wakulonde ng'akyali mulamu omukulu waali addako waali n'addako waali agambe nti omwana wa nnyammwe ow'egindi namba 2 gwe bayita kaboggoza ye musika kitaawo jja musooka mu ttaka kati naawe obutagenda mu ttaka kusookayo kitaawo olina okuyingira embeera z'obufuzi olina okulimba olina okubaala okyafu ate olina okuba omulogo teri munnabyabufuzi atali mulogo enkofiira baziina nnene we bati amasuuti bagakuba ne babeera nti bazungu nnyo tebambala na makanzu gabalabisa nti bali mu mbeera za kifirika ekikadde okitegeera bw'aba agezezaako okwambala ekifirika ayambala kimandera kitengi ekyeri ekya South Africa naye ayina kyakweka kubanga no mu Africa oyambala olubuga ate bajja gamba oli musamize si musamize agezaako okukweka ekituufu tebakisanga ku mukeeka ekituufu banoonya kinoonyi ate gye bakisanze beggalirayo ng'omusajja waba ayina golodi wano twogerera wano nga tulina okugabana golodi waffe mu ruumu erinyiza okugamba nti jangu omukwate vidiyo ninda bulinzi n'otama n'ogenda njoka tugende tugabana ebyaffe kati kyekyo yensonga lwaki nti n'agenda ne Yesu bwe yalinga agenda ne Muhammadi yennyini bwe yagendanga bano bonna yabalekangawo yakomangawo na bubaka nga buweerebbwa ye atya ye omu bino ebintu biri hideni nti omuzungu yajja n'akiraba nti ekigaggawaza omufirika kuba yatusanga twali bagagga nnyo kyo omuzungu yajja wano nga kabaka Mutebi asinziira wali wayimiridde oba Muteesa oba ani n'akomandinga Buganda mpaka Kibuga
ate ne bawuliriza bonna ne bawulira ate ne bakola ayitaddibwamu tatesebwako tasongwamu tawabulwa tagambwako kitegeere gemanya ge gali nantalaba mukamwa nantalinya mukatebe nantasongwa mulunywe sebunya bwa musata amaye kitegeeza ekinya kyo musata bwo kitekamu olugalo ofa gukuluma ate musata gukuluma tonotisinga nti gunnumi semanda yamenya embazi nti omuti embazi egutema gujiremerera nemenyeka neera batema kwogwo omuti ne bakola ki tikabaka bwaba gwe kyolabye ng'akoze ensobi era yalina kikola ki okukitereeza naye olwaliro bikyaliwo bitono ne kuzina embodooli zino simanya birumbuye sima byani biri ebyo bigasiya kidda kabaka ne kivuma bakatikkiro baminisita bannajjinda ebyalingawo olulingo solo bikola anti n'emitimbagano omukutu omwana ajjaji okuyimirira eri okuvuma godfather ngoyinza ogamba wasula nawe omukutu gukuwa ebigambo bigambo babirina naye kyako omukutu guba wawaazizza nnyo omukutu guyina ebigambo omukutu gwo tegulina bigambo Museveni ng'awangula luno olutalo yayinawo emikutu teyagina lwaki yawangula omuntu aba muntu bino byonna bijja kwongera ku exposing kali gwe tozze wano kumpa bigambo tozze kumpa ntegeera ozze ku exposing ntegeera yange eri abaki abalala kati ebisajja ng'ebyo ekiri eyo ekyogutwe nze nakituma Edimondo kuba kyefaananyiriza omusajja w'ettaka eyo manyi omusajja we Nigeria eyo mu kafirimu bakayitanga Return of the Ghost nga yalina akakofiira akalaba bagenda okufa bamuyitanga Edimondo kayina ekituma Edimondo ebisajja bwe bitu byalingawo naye era ku byalo kubanga kye bagamba the king has basalt powers upon his subjects yayina ekiragiro ekisembayo ekyenkomeredde ebyo bwe bitu byalingawo era bya exposing ngako amaanyi ge kyo yattibwe n'olyattibwe kuba byalingawo n'olwaliro akyasobola okugamba ekyo mu kino naye mu kitte civilization ndowooza n'ebintu okukyukamu civilization eyonoonye bwonoonyi kubanga n'obuwanga tubuvuddeko omwana deeri ku tiktok n'awabula katikkiro omwana deeri n'alumba asanga lyambogo naye nga namudiweetinga nga ewaabwe ewaka omuntu ali mu kuwabula katikkiro nte bamubuuza na ku kika kya mmere kye banaalya lunaku agisanga ku sowaani n'ayomba nze maama muntamiza lumonde muntamiza muwogo awabula katikkiro naye ng'ewaabwe waka baba bagenda okugula emmere mu katale tebasobola mwebuuzaako mu lukiiko lw'ekika tamanya naddi lwe batuula titubaayo naye okumanyagana buli 26 January tabimanyi tebamwetaaga n'okumujjukiza tebamugamba n'okumwetaaga tebamwetaaga ne wabaawo waka bamulekawo balina gye balaga muntu mukulu yes gundi musigale ewaka awo nno naye juzi mwayonoona neze baanamu mujja mufumbire muve na wano naye abyogera alina gy'alaga bagenda mu kika lwaki bamulaba nti obwongo bwe buli densi mulimu ensonga zatasobola konteininga tasobola kulaba ssabo n'alyawula ku lyamusamize n'eryekika n'erya famire nekyo tekyetaagamu experience ku mulembe gwe tukulidde kunange buli sawo manyi lya kati eyo nsobye eva ku bazadde kyova olaba nti olwaleero buli sawo booliraba odduka budduso manyi oyo musamize oba mwana muto bagamba akula yaloga omuntu atannakula bintu talina bimanya muntu osolobera ku myaka gyo kyova olaba abantu baluzinga ebizimbe kati nga bolaba ekizimbe kino this is a multi-billion project gyoliko wano olwaleero nzizeewo akafunga kalungi naye nannyiniwo bw'oba nga totegedde African life ye muntu asobola okugenda ew'omusamize n'amugamba tunda ekizimbe oleete sente mu bbaaga tezikubisemu emirundi emeka neyeerabira nti noonya sente kukola bikalu ate ndi mu kutunda bikalu nfune sente n'akitunda n'azitwala agenda otutuuka nga omusajja abadde asawulira mu kibanja kya miliyoni ngaaga omuleetedde miliyoni 7 oyagalamu biliyoni 2 mu obukadde 10 n'asenguka newatatunda n'agenda agenda bugenza ate akagaza kikano kamukoledde amagoba naye ensonga eno ey'Abafirika ate obadde oyogera ku ekyo nekinzijukiza ne eyaliko sipiika w'eggwanga erya Uganda Litwala Kadaga ye bwe yagendanga mu ssabo obufaananyi bwayitiŋŋananga nekindeetera okukakasa ensonga ye gy'ogambye abapolitician nadda si bapoliticians bokka abakukunavu Kadaga yakola nsobi okweexposinga ekintu kino n'akiraga emitwe eminafu kuba tulina gye tuyita emitwe eminafu abatakitegeera bulungi nga tebalina kukitegeera mulimu ensonga wano
nga ne bw'owangaala oddamu tolina kuzimanya ng'obwongo bwo buto. Ffenna tugenda mu kibiina ne tutula ne tusoma. Tica y'omu akozesa kyoko y'emu, olubaawo lwe lumu n'embooko y'emu. Ebibuuzo bijja kye kimu, mutuula mu kifo kye kimu. Naye ne bijja ng'eyasembye lulya ne luno yasembye. Naye bwe mudda mu domitry ayagala abawabula ennyo, abalage nti akola ki, yasinga okwogera, yasinga otutegeera. Naye nga yeerabidde nti ye Eva lwatula ebibuuzo yasemba. Kati bw'oba tosobola kutegeera biri bye basomesa enkya n'eggulu, ogenda kutegeera otya bino ebyetaaga obwongo bufumiitiriza. Ebyalitwala kaddabi. Bwe kibanga kino ky'otunulako leero tekikyuka. Jjajjaawo kye yasoma mu 9 ne muganda we kye yasomye n'akuwa ebitabo, ne ticca kyaleese n'akuwa, ne books ze wajja ekitende nawa, kyekimu bikulemye. Kale byetaaga okufumiitiriza byogenda oyiga. Obwongo bwali bunafu ku bantu abasinga. Well, kati mu Africa wano tulina ekitusumbuwa ennyo by'ebirooto. Omuntu yenna nga tonnatuuka kusalira ba dream yo, ne weebuuza ekirooto kino kitegeeza ki, obeera okyali bubi. Naye nno nakyo oyambye nnyo bantu bangi kubanga buli omu atubuulira birala, naye era ntera kufollowing kubanga naye nakufollowinga dda, naye nakutandikira ku nsonga za birooto nga waliwo abamu boclarifying nga bajja ne batuvuga speed awo novayo n'ogamba bw'oba tonnatuuka kulaba kirooto nokinterpreting n'oloota toyina mmotoka naye oloota ovuga emmotoka, oloota emmotoka egenda etomera, eroota egenda etomera, ogivugira mu bikata, ogivugira mu lumonde. Omuntu yenna baalitwala kadaaga b'oyogerako bannabyabufuzi Alimpa gy'agezaako laga yaatula wansi n'agamba dwaki ne muwaggana oba oyogeddeko abo sima baani bakididi baani ne muwaggana mwenna ye we buziba n'aweta ensondo n'agenda n'agamba waayi ekirooto kino kitegeeza ki? Tasooka kuwoggana. Mwe muwogganira wano muwogera mupiira Arsenal Man U biki njagala mbere nga Jay-Z yayina bwamanyi walaga. Tajja kubatwalawo kuba obwongo bwamwe tebunnatuuka kukwata kintu ekyo. Kiringa ng'omwana omuto bw'omulaba ojja kumugamba tikwata mu sigiri eyo ng'agiraba bweti eyo ajja agikole ki? Muntu omuliro tegugenda musonyiwa kubanga muto gugenda mwokya, naye obwongo bwe tebunnatuuka kumanya nti awo tebakwatawo nga wookya. Ayina kukula najja ng'amanya nti ako kookya luli kanjokya n'akayiga. Kati waliwo wano abalinza okumala okwekoona n'amala okwavuwala n'aggwawo n'atandika okwetama ate omuntu asiranye n'atuuka ku zero muzibu wa kuzza. Omuwaga magezi omuntu nga engoze weerabawo oti okimanyi nti wan African wano abantu betuyisinga abasinga okubuza abantu be bapasita ate nga tulowooza bebasinga okuzza abantu emyoyo okulyowa emyoyo. Waliwo pasita atandika bapasita n'abamalamu omwaka nga mwavu. Naye nti abantu baleeta bibeera biwaayo bwa kkanisa ne bazimba ebyekkanisa. Waliwo kizudde nti buli awaayo kyalina ye n'asigalirawo. Neera n'omukyala mu Bayibuli yawaayo eppeesa. Lwaki yawaayo eppeesa? Yali talina waasula. Yalinawo yali talina waasula. Lwaki teyawaayo waasula? Simanyi bulungi yali asona naye waawa n'akugamba siga ensigo teekayo poloti tuzimbemu essomero lya kkanisa. Okimanyi nti okiwaddeyo ku lwa Yesu. Gwe ne bw'osigalirawo tewali ki? Tekikugasa kubeera na poloti nga tolina Mukama. Naye ye talina waasula. Lwaki tawaayo eyiye? Ye Katonda tamwetaaga. Abeera amwetaaga. Kati obubuze bw'ojja ng'onyumya emboozi ebiseera ebisinga nga y'amakulu nnyo. Kale bino ebigambo bye njogera wano abantu nga 10 bajja biraba. Naye mulina okuvaamu omuntu ogwo alina obitegeera. Ne balaba 10 oba 10. Basatu mulina okuvaamu omuntu ogwo okubitegeera. There is a difference between understanding and education. Okusomesebwa n'okutegeera byanjawulo. Not every person educated is learned. Si buli muntu yasomesebwa nti muyivu. And intelligence, being intelligent and being educated, they are different. Yeah, but you can hold a degree and still stay a dumb person. Someone holds a degree when he's an idiot. Kituufu naddala wane. Nosanga olinga abuuza gwasoma kwenkana wa
osoma kwenkana wanze nze ntula n'abatasoma nyina masters 2 zikuyambye ekikuliko kye basikira kayana ne ku kintu ekyatalina kayana no masters zo ng'ozirina kirumira tugenda atulage eyiye oba tolina ky'omugamba gwe professor Stella Nyanze yasoma oyina doctors simanya biki tulaga abaana be bagenda osikira tubikompeyaling n'ebya kirumira awo ziba tezikuyambye ennyo diguri tesikirwa buli lwogikulembeze nnyo obeera olaginga abaana bo mabega okitegere wano mu Africa omuzungu yaleeta okusoma nga kutukuumira mabega omuntu okusoma mpaka senior 4 kimumala 14 gimumala okufuna kyakola ki kyayagala mu bantu betusinga okumanya mu nsi siwuliranga mu looya abakoze ebyafaayo siwuliranga mu dokita Muhammad Salah Lionel Messi Cristiano Ronaldo Jay-Z Lil Wayne PDD ani ayinamu masters omu temuli kuliko gotegomba talent oyo yabeyimira talent ogigetako education ate kibeera kiti bo bagijjako education kale bagwa tebagwa nkubuuziza kuliko professor kubbo tekuli kati tujje education ku talent yaabwe tebaliiwo basigala Museveni atubuulira masters ye bwe yagikolera nga tanawangula mu nsiko ne diguri yagituwe nayo taji bwe taliiwo yatufu owa diploma ali luddawa olinga asonga kunze kubanga nange ndi awo wento diploma waliwo owa diploma yajja n'amwesimba kali luddawa tekyamulema yanoonya amazima mu byobufuzi mulimu amazima if you don't have the ability to lie you don't have the ability to lead kiyize mulimu bulimba dogo na kitima bwoba toyina roho sobola nakutta Muhammad yalwananga entalo mu basiraamu n'azingiramu direct n'okutta natta jihad nze nali ntamba ne seekalu mwawo n'aŋŋamba twasanga akabenje twali tugenda saidi z'embalala twasanga akabenje n'aŋŋamba weebaze Allah tokabaddeemu ne mubuuza mwebazeeko ki kubanga gwosigaddewo kyali munamye wandibadde gwa akalimu bali abaakaguddemu baasoose muvuma tebamuvumye kyakulabirako erifa abalamu kati kwolisseeka nange ani yali omukkiriza ennyo oseeka nali musinga obukkiriza kubanga ye yakalaba ne yeebaza munsi yakalimu eddiini egamba nti Katonda akolanga bw'ayagadde teryamusalirawo akolera kwagala kwe kati yayagala nze kasomoke n'ayagala bali bakagwemu ng'ate mwebaza okansomosa mwebaza okwagala kwe nze nyinza okwebaza okwagala kwe okwokulya emmere nti webale kulya mmere omwana omuto gwe yattira muli yamala muvuma kale ebintu ebimu byetaaga kukola ki kwetegeerera nabwongo nti nze ŋŋenda mu kyaki nsabe morning hour evening hour lunch hour overnight naye buli session eggwako pastor asolooza ziva mu nsawo yange enzimu wanze enkalira yakola ki afuna yajjula bwongo bw'otetegeerera ne transport agenda mu kanisa agenda tuuka buli ogenda omukabirira ennaku ajja kukuba enjiri nga yakuwaayo wawo abantu bangi bazunga nga ebifo byabwe babiwadde makanisa kituufu si kuba makanisa naye nkuba abafeera ababeera muki mu makanisa kuba kanisa si kizimbe eya Yesu eri luddawa teyazimba kanisa ibeera muntu bagamba ibeera muntu ekanisa muntu gwe abeera kanisa gwe kanisa naye bw'otagenda wa bugingo oba togenze mu kanisa bw'otagenda wayigo oba togenze mu kanisa kati tuddeyo ku pointi yo ey'omwana oli nti yatunuulira industry ye jajjamu n'amanya nti enkokola eziri wano nzibu yatunuulira abantu kati nga bwolaba oyo gwe ŋŋambyeko example sima bamuyitaani eyagamba musima ye yamuwa empeta yamutunuulira ng'akubye hit bamuyita one hit wonder oluyimba lwe lwavuga lwaliyo waliwo oluyimba olukunyumiramu nti lwa makulu lwana lukunyumiramu nti lwaki naye luyimba lwe lwanyuma owuliriza nga ne bwoba toyagala bya kisiru ne bwoba toyagala biyimbayimba weekanga olukoze eki oluwuliriza kati n'amukompeyalinga ne ku barabadaba kyali kiro kyakukyakala kati bamuwasa bajanobye n'amukompe ezo misunderstandings mbufumbo tananoba bibaawo weekyangamukko omwami wakati omwami sente bezimubula nga mutabuka mumaka kati magi sente zamubuzimu naye bw'anaazifuna bajja kuddawo batirire ng'okiyisiza wala ate magi ye mwami ogendedde ku mpapula za mukazi ebweru omukazi yakwanjudde ewaabwe
omwami zaatabuseemukko omukazi naaka toyagala kukola kati goba ki toyagala kukola kino bakiyige kanyama kafuusa akanyama pika akanyama muyiga okukola muwase kubanga abakazi batondebwa kufumbirwa ne nabo obufumbo babukaaba katero gwe musajja n'abakazi nabo bagonde bafune ku mpisa bafumbirwe ulaba omusajja constitution yemulemerera negene muteeka eruzira ate gwe omuntu gozoiza musobola etteeka limulemwa erya Museveni n'amuyiga n'amukwata n'agenda amukuba eruzira ate gwe omuntu atagenda musiba atalina na constitution gwe omukazi obukazi gwe batondebwa owasibwa gwe mpaso nsobole soko ogimalize ensonga yonna Alimpa osegiye tugimalize n'ensonga y'omusaayi eno kubanga oyogeddeko ku nsonga yese otegeera ennono yaffe kanyite ennono naye kati ate wejjamu omusaayi okusaddaaka ebyo nakugambye mu kusooka nti 90+% of the rich people abali mu mbeera gye weegomba si bano abakubye ssente omanyi tulina kye tuyita obugagga ne kye tuyita okufuna ssente ebintu bibiri byanjawulo osobola ofuna ssente n'olemerera okugaggawala yes kati bano wetuli buno bugagga zino si ssente buno osobola n'okumusanga nga obwavu bumulume n'akusabayo omutwalo naye nga mugagga kubanga okubeera n'ekizimbe nga kino nobeera ng'oli mugagga kati alina ssente aba teyeeguya naye ng'oluusi osobola omusanga atalina kyalina nga mwavu osobola okukeera ku makya n'okuba ddiiro olina kugamba nti awo ntundawo kyokakasa oba oli waka weebase olina gande gwe nyina muzeeyi wange anoonya ekizimbe bwekiti ne bwekiti yafuna ssente baatunda ettaka eyewaabwe ayagala kigula omukisa ne gujja kukutomera n'okwataganya agula n'akola ki n'atunda n'oyongeramu ezo z'akawumbi kalamba nga tokakwatangako ne bakakuwa ofunye ssente naye tonnagaggawala obugagga it is a long term process ng'oludde ne ssente ng'ojja ozikolamu byokoze eki singa olwa ne ssente emyaka 25 plus gwe gwe bayita omugagga biro 20 oba olina ssente oba tonnagaggawala ate bano gye wagambye emyaka 8 ab'emyaka 8 twagambye ku ssente eza osobola okukola byokola ng'oli spiritual ne ssente era ne zikulema okusussa emyaka 10 ng'okoze bulanda ge malala ga Alimpa nze kinjagadde okugamba nti Alimpa alabika waaliwo problem mu spiritual life ye kubanga amateeka ge bakuwa balina okukuwa amateeka boko batambulira okukuuma ettutumu lyo ne ssente zo g'otalina kumenya kakati gw'ogenda ne weerabira ettutumu ne likuyitirirako enduulu amateeka n'omenya oba noweerabiramu n'omenya kati bw'omenyamu ne bakuwa ebirooto nga bakuyita olwotandikiriza tereeza wano oba dda wano bakola kino kati olwakuba olina sho eno neno endulu ekyavuga weerabidde bakuyita komawo endulu ekyavuga oganye ne bagala tojja kgendayo ne baggalawo kati ewa Alimpa tebakulimba mu enkima yamutaasa enkima yamuwa bwikibonerezo bweba yali nkima kuba saagirabako naye ate saagala kugiwakanya mbu teyaliiwo kuba sigenda kusinga ndugga yali ku siini eyamuyamba ye kennyini nsinge n'oyo maneja we yawonawo atavangayo giwakanya nsinge n'eyabagula batwala ku show atavangayo gamba nti omusajja mumuwaayiriza kubanga ebyogeddwa byonna Alimpa yalina ki conclusive evidence ti Alimpa yalina enkima mbu yes nagirina oba yange tetunnalaba ye agambako nti balimba buli omu akkiriza enkima okitegeera kati lwaki nze nvaayo mumuwakanire kati bw'aba yalina enkima ye si yasoose ettutumu eriri Katonda terisukka nnyimba ezi biri nga ozze buzi na talent ne Katonda terisukka nnyimba ezi Bugembe nga alinawo eziwera ate Bugembe ekyo mumanyi nnyo kubanga pastor mumanyi nga pastor nati obuzibu otunnyonnyodde kati ngenda ntegeera ndi student ategeera buli omu abeerayo n'olugero lwe oba akasengeke oba story gyatasobola teeringa kati manye eno nze pastor alinayo hiti eziwera kati Bugembe tetujja mugenda wala kubanga bali mu kunoonya bagezesezaako computer misuse gundi act naye Bugembe abeera wali woolengera tuli yeri gyendaba eya bbulu
Ye ya bbulu. Wansi w'ekizimbe ekyawo Bugembe wabeera. Walina chachi ye. Mu nsi Bugembe first of all is spiritual. Lwakuba bwa spiritual bwe abulaga nti abujjawa wa Katonda. All pastors are spiritual. All sheikhs are spiritual. Witch doctors are spiritual. Traditional teachers bano babalaga mbiroto ndio loto da kusomero buli kaseera loto da loto basomero libakugamba walwe somero bali mu kuyitirako eddala oddeyo somero lyewammwe kati abo bonna abali bali spiritual naye spiritual gundi gye baweereza gye balaga nti eyawukanamu naye nga bamaliriza bonna bazzeeyo ku kintu eki kiri eri ekimutuumisa Bugembe kitamutuumisa Wilson kyekigambo Bugembe kyekigambo Sengoobi kyekigambo Senyonga kyekigambo Bujingo kyekigambo Kakande gwe mpaayo pastor ng'erinnya lye lya kizungu wane waffe nga gonna basatu bamwenda nga gonna ga kizungu wane weri balimu nga ye bamumanyidde ku eryo naye abasinga manya Bugembe wadde Wilson bakugamba pastor Bugembe Bujingo nkozi chachi ya Bujingo chachi ya Kiganda chachi ya Namutebi nyiza nokubuuza erinnya lya Namutebi Dani likulema okubuulira Kakande yani ye nyiza okubuuza erya Kakande nga tolimanyi Kakande naye simumanyi bayina hidden meaning behind that gwe muntu wa buli kikyo tagenda kulaba naga nti ensi it's only for the brave be bayina yitawo abasiru omusajja agenda kujja abagambe uyo agenda tugenda namujjako nga tugenze mu kalulu tugende ne mukulembera ne mufa nakuba ebweru abazungu mu lutaase one over basatu bafudde one over tulaga sente over nga bamuwa nga asitula zikalina mwenge wame bakola ki omugezi yagamba nti njagala ompeeko nze ngenda kuŋŋaanya abaana bajja kukubeeramu oyo ye mugezi ayita bbali n'akuŋŋaanya n'aleeta kaleesi bwetambula naye Godfather kati ono omwana y'omuwa magezi naye akyali mu baana abatannagira kubanga at the end of the day bigambo yes ayinza obbira abanaabiwuliriza waliwo okubitegeera n'obutabutegeera kiri gyali naye gwe amagezi wandika muwadde oba agategedde oba tagategedde kubanga mainly oba sobola muwa amagezi kubanga alina kyanoonya ekisooka Alimpa awo waali tewabeera waali ku mutwe mukalu kali mu magezi ki goloza kamiliyoni yali yekka tewabeerawo ali ku mutwe mukalu story ya Kalamagi bw'ogigoberera egatta tuwasigala awo kamiliyoni ayinza okuwa ensonga lwaki yava mu maka ge yali asulamu osanga mirimu emirimu n'asigala ng'asula mu Uganda n'ava wali mbagagga nze nera ngenda muwoleeza osanga mirimu. Can he tell you why he's in wrangle with the wife? Because we see the wife tweeting, Facebooking, whatever. Ule omukyala alimukolereza bamuyita bati abera musanyi mulamu munno lwaki awolereza mulamu munne n'atawolereza bataata b'abaana nayo story bw'ogoberera story twayinga tugenda omusajja yawuggana nga bamuyitanga Bwiino n'awuggana ndi busaabala 2 mu bbanga 3 ku nnyama 26 Desemba bw'ogoberera story eyo jjukiranga nti buli twalinga tugenda mu ekyo walingawo bodies ezazuulibwa ku mazzi watu wakiwanga budde kyokyaka naye sinatandika yingira nnyo mawulire kali story ezo bw'ozigoberera zigatta oba tezigatta niyo zeetaaga sooka tunulamu tuzigatte ngaffe bw'owulira Eddie Kenzo abamwogerako ebyeruminati goza baabirondawa Eddie Kenzo nze kenyini namwebuuliza mu interview n'atugamba abo bantu n'akayimba ke yayimbye kituufu bantu be babyogera sigambye nti nsolo naye embuuziza bubuuza babijjawa abo abantu be tulina osooka okufunayo kukaaba lwaki tebabyogera ku gwe toli muntu ndowooza nze siri wattumu abayimbi ekibayimbisa ennyimba nga bakaaba eddogo ly'abayimbi bannaabwe kyekyaki banyumirwa kuyimba osanga bo bamanyiiko ensonga teri muyimbi sekawuka kali kakulumye abeera wano teri munnabyabufuzi abeera wano teri muntu alina business elongo standing ng'ali ku mutwe mukalu oba ng'ali katonda tolwawo naye sooka omumbuulire kwalimpa nga tumaliza sagala tuve wano omuntu agambe emu neyabannange yesi njagala kiisa omuwe yaleme kwetegeera ati nkugambye Alimpa yayingira industry etalimu ba mito mikalu kati Alimpa amagezi geninza okuba nti muwa
yefeeko tukiyita kwefaako yebeereremu kali mukali akatamu kyewali omugamba yebeereremu ati yagezezaako okwebeereramu ate n'atatereeza n'ebijja yaddukira bw'aba okwebeereramu nga yasobodde simattuka akabenje akafiiramu abantu nga ddala enkima ye yaliwo addeyo awulirize yamuwa enkima waliwo rango yeyongere kwebeereramu we yali akutte weewo waliwo rango kuba ne bw'aba katonda bw'ogaana omumusinza akola ki naye ayinza okugezesa akiyita kugezesa akuggyako bye yakuwa kwe kugezesa kati asooka atereeze mainiri kiri eri olina okusalawo lwakuba sitaani abantu yabawa ebbeetu musinze munzikiza mu lujjudde olage katonda lyo tteeka ebbeetu yali bawa oli wa ddembe abantu bonna bolaba basinga mu nsi eno ti abantu aba abantu bonna bolaba basinga okulembeza katonda bantu babi abantu bonna abasinga okulembeza katonda bantu babi abantu bonna abasinga okuba n'ekisa eky'olwatu eky'omulujjudde bantu babi abantu bonna abasekaseka awatali reason bantu babi bo bategera nnyo lyetteeka ery'okumusinzizaamu anti okujja bakimanyi nti omuntu bw'oba oyagala okumubba toleta real face bikkako kati abantu abasinga betulina baagala nnyo omuntu alina disguising face ayambadde smart yabeera gentleman tajja kunfera musajja wa kitiibwa bambi musajja nno bw'omutunuulira bambi wa kitiibwa ne byakoze tobimuwa yazza ku ekikalu naye gwe bw'ojjanga omuntu omutunuulira musajja alina ettima taseka tayogera oyagala nseke ki nsekere ki waliwo ekisesa siseka nze nga nze nina ettima siseka agenda kutandikiraawo ne bw'ojja okwewola takuwola ayagala waliwo kye bamugambye nti gwe okisinga kyoyoga olaba oyo nti ba interview bulungi nnyo naye ayina ettima tajja kgenda ajja kgenda waabali baalaba bassaako kasimayiro naye nga babatumye ku muzindaalo kuliko obuki bu microphone busupre kuliko obutwa naye twatuuseeyo ebyaddala ddala nga tumaliriza mpola nako njagala tugende mpola omanyi show yaffe ya entertainment kati fe mulimu bye tuwulira netugamba yiyi ddala twatuuseeyo omuntu n'agira waati nga gwe sijja kwogera naawe oba microphone kamera tukozese yaffe simanya akazindaalo abantu batya nga tumaliriza Godfather abantu batya nze era tonteekako wano kazindaalo tulina okusharinga microphone okukakasa mutumba kange etumalaga nteekawo kano era oli bwankyaza mu studio era nyina kyenkola ku buzindaalo buno batuteeka wano abantu baafa kati mwemugaa ne mutunuulira abantu ne mubalabanga abantu balamu abantu si bantu balamu gwoba oyagala okakasa nti abantu si balamu si bantu balamu njagala ogenda osanga ebakuba omubbi ombuulire oba waliwo wa polisi n'omu ajja okukuba omuntu oyo okufa bantu ba bulijjo ebamukuba obusungu obumutaabe babugjiwo ndowooza ku bye baali babakozeeko bye bayitamuko gweosobola okuba omuntu n'afa nze sisobola oli watuukira oleeta ejjinja akuba omuntu amutte nti mumutte tasobola kukulumba mu nnyumba n'akutuga kisoboka bye batutuga naye ogenda vaawo omwana guniyo yakuba omubbi bakuba omubbi wali n'afa ojjawo kiri the fact nti yatta omuntu n'osuutiriza action kubanga yatta mubbi olinza atta omulamu nti adde amubba olyoka okulitisayizinge oyo omusajja mutego obuzito obutta omubbi obuzito wa bodaboda bwakozesa okutta ow'emmoroka atomedde mu kabenji bwe buzito bwe bumu omubbi bwakozesa okutta mu nnyumba lyetteeka eritasosola tottanga oba mubbi oba ki kati mu nsi kyenkugambye nti muwangala n'abantu nga bonna babi bonna batemu Godfather teri munnamagye gw'otuula naye awo nga muntu mulamu ataliiyo niwe beera naye nga munyumya ng'ayambadde yunifoomu ye ng'ayina abaana baseka naye ng'ayina koosi gye bamusomesa mu magye gye bayita dehumanization okugjamu ak'obuntu si muvumirira bannamagye ndi mukukulaga abantu be mutambula nabo nkulaza abantu abava mu bbanga ng'oli asanze bakuba mubbi nga talina kyamubbye talina kyamumanyiiko muntu wa bulijjo kkojjaawo bbaawo n'abuuzayo muki mubbi n'alonda bulooka n'akuba ku mutwe nga wa booda ba wa special n'agamba boss tugende
wa taxi tulano tugende n'otula n'omuntu y'omu n'otula n'ow'amagye taatawo ne bamuwaana ekisa ku kyalo naye nga bamusomesa ekintu kye bayita order from above order ne order kasita baga nti order tobuuza nti ate lwakino mu magye temuli mpisa ezo tobuuza mukamaawo genda okole kinene okola bukozi bagamba nti aya oyo mugyeewo ndi afandi ng'akuba saluti ng'atuula order ewedde kati ensi tulina badizaata be baata betuli nabo tulina bano abakuba ababbi betuli nabo tulina neyasuula omwana mu kabuyonjo oli naye wotuukira osuula omwana akaaba mu ttooyi ate sappula eziba nnene sappula eba eva eno mpaka eno enkofiira z'ekisiraamu ebazijjamu nekino ekinnya kino ne bakisindika ne kiwanvuwa ng'akasolya ne bakyambala betubeera nabo mizikiti they are the people betutambula nabo tutambulira mu nsi ng'omukazi alya transport we n'akubuuza namukusabye ate abeera teyamukusabye wel naye omutima ogulya sente z'omuntu olina akuwa emitwalo 10 yajangu keno nti ngenda kujja essaawa 5 nti enti 5 pereza emitwalo 10 nfune uba olina azikuweereza nakubira muga yowaayo kitava ku simu yange ondetako obukopi bwo omutima ogukyukira mu kitinga embazzi ku ssaawa eyo n'otekawo embeera etaliiwo ogwo mutima gutta omuntu kisobokera nera obeera ng'amusi kubanga naye tasobola kufuna ndowooza gy'abadde nayo mu kusooka kuba naye kenyini yasobola okwetuga ku ssaawa eyo good father nga tusiibula ga mazima tweyanzizza nnyo naye akatalekeka so akatalekeka kyenyinza obbawaayo naye nabana obayisizeemu ddala abo bapukamingi n'ensonga Illuminati konna kagirira awo abanoonye tutumu biki kubanga naye bagenda kukukubira amasimu gwe kennyini obanza okunkubira amasimu mbu tuyingidde tutya Illuminati kati concludinga ng'obasamalayizinga abo ensi nga bw'ogiraba tosobola buulirira muntu n'awulira goba oyagala kyenkugamba genda osanga omwana wagira Kyagulanyi omubuulirire nti Museveni is dangerous teweepema mu poliisi tovuma abantu ku social media tovuma Museveni ajja kukuba ajja kusobola oba asobola okuwulira tagenda kuwulira genda osanga omuwala ayina laavu ye ng'ayina ka boyfriend ke kayagala omubuulirire all the negative whatevers of the boyfriend olwoba anakuwulira tajja kuwulira genda osanga asabire wakakandi omugambe eyo si omugambe nti olaba nti tusabirawo wapasa kakandi naye si kibi osabirayo ne transport gwokozesa okuva embaale n'embaale waliyo church mugenda kujja mu ntalo kati omuntu bw'aba nga tannatesitinga ku rathness ya kintu tosobola mmubuulira amakulu mu kyo tusooke tubaleke bafune balina kusooka kutomera abantu abasinga okulwala siriimu teri atakiwuliranko nti kondomu yetaasa siriimu naye abeera naye mu wallet n'agenda live paka nga mu wallet wano ebeerawo paka bwalwala ki kati omuntu bakulimba nti olina omuntu gwogenda mumala gabuulirira ajje gy'oli okujjako ng'oyogedde kati singa ngamba nti nze nnyina empapula z'Illuminati nze nnyingiza Illuminati bajja kumpulira era bajja kujja naye bw'omugamba nti Illuminati taliimu muno abamulimu ba descendants baabali babafuna kuva straight eri Illuminati teri ku routing nti ina besi yayo wali bagenda kubabba haram tajja mukotoggera ajja kugatu byogera tumanyi nze n'abayingiza mbamanyi nze n'abayingiza mbayina sente nga bwe bazikuba tutwaleyo abayingiza Illuminati abeerawuwe mucoordinatingira ku simu tomusisinkana bw'oba omusisinkanye w'omusisinkanye si waabeera lw'omuwadde sente ekya tomusangawo wekigezeeko olabe naye nga Illuminati oba bino byonna bya spiritual life yaffe oba bikikwa wano mu Africa wano nezino ennyumba zonna zotunuulira wano okitegeera bananyiniza si bangu omwangu yeggwe atanategeera nsi bwetambula ogitegeera naye ng'osi naye nsi olugitegeera okyusa bukyusa feesi nti bulijjo byenkola okwetwala ng'owakabi binyonoonera nti ng'oteekawo kasi naye ng'emabeggawo genda era abasajja bonna ebasinga okukaaba ku byalo ebasinga ekisa
basajja balungi bagagga naye balungi babuuza ku bantu bayamba balina n'emmotoka ng'etwala abantu mu malwaliro ewaabwe emmotoka ya bwereere mafuta ga bwereere naye nga bamukuwaako sitoori abantu bana bakafa ku kyalo nga basonga mu ye buli ayagala omwesimbamu musembera ku kibanja kye genda oyingirire mu ddoboozi lya kamiliyoni oyimbirewo waliwo yagira Dr. Bitone gwandi gwe genda oliyingiriremu Dr. Bitone yagira awo naye ne kibaamuko bwekiti genda olira ne Bwiino okube naye oluyimba oba obeere naye bawalabeko nga mutamba ne baba muganda we oyo simanya bamuyitaani ono Dax Vibes ne bwaliyimbira emyaka 10 naye akubyeyo ennyimba ate nezimuyamba ki akubyeyo zihiti ategeke ekivulo kiyingire waliwo abamwagala we bali ategeke ekivulo kiyingire bajja kiyingira bamuteeke ne lutalo wali abalutalo bajja agenda n'abadax bagenda kale ategekere tuganye Bwiino ategekere tubadde waneno ne Godfather nga ali mu kuttaanya kuzimu ku nsonga g'amazima y'omu ku basajja bembadde nga nfollowinga neera nga nkyafollowingira ddala so tujja kufubanga we tusobola nga we tufunamu ekiganye nga tukimuleetera ye nga tukimenyeramenyera ekirungi ekiriwo otamenyera ku sayidi emu akumenyera sayidi bbiri gwe wenna alaba vidiyo eno n'ogamba alina kyakugambye awo nange nsibawo omukono Godfather tewali kyakugambye kubanga wabadde awa reasoning awodde awa sides bbiri gwe kiri gy'oli okureasoninga nga ye wagambye ate odde yatugambye dda abamu mugenda bbiri aba naye temugenda tegeera Godfather tweyanza nnyo tweyanzizeewo time gy'otuwadde kale eno YouTube interview gyesoza okukola nga ndi wa mukisa nina ensonga lwaki nazikola kubanga gobye n'abawere 10 nga ndi wa mukisa nina reason era sime mwanoonyeza nze nabakubidde tweyanziza nge nafunye essimu nempulira essanyu okulanga Godfather nkubiddeko tusobole okubeera nga tukola kale mwebale nnyo tuyiseewo ku business mwebalire business nja kusaba business gye naba esinga okwagala media eya property gundi services kutunda mataka era nja kusaba ontereko kagundi okwo nanti kimbadde nkugamba abantu bategeeze nenamba y'essimu ogibasomere property services kutunda mataka nsinga nnyo okutegeera amataka ago njagala farm njagala ttaka lyabweri tutekeko industry tekeko company amanene ne poloti ezo wezito nzidiringamu n'okuyambako ennyo abantu abali mu Europe mu bintu ebya property management oyagala kugula mataka baagala kufera oyagala kugula poloti oyagala kukuzimbira oyagala kusupervisinga mayambako nnyo mu bintu bwe bityo so enamba y'essimu eri 0708 13 35 01 0708 13 35 0 nina enamba emu olw'ensonga nti vidiyo zaayi zenkola nzisanga nnyo ku YouTube aba ne baŋŋamba tukulaba nnyo ku YouTube tukula nnyo ku YouTube naye nga ku YouTube siriiyo kale enamba zino bwe ziba nnyingiko omuntu atandika okukozesa enamba ze advantage n'aziteeka mu kyovola nnyini eyo eya 0708 133501 era nja kusaba bw'oba okasala onteekewo wansi awo mu vidiyo yange sijja kuwa katalanti ne mu ndala mwene yange Godfather Property Services offices ziri Nansana online kwendi ku page ez'enjawulo n'essimu netutambula bwe tutyo tweyanza nnyo tweyanzege Godfather lwa time gy'otuwadde gwe wenna afunyemu ekyokuyiga oli waddembe okusubscribinga obeera tofunyemu kyakuyiga simanyi nga gwe wokwasaganya kintu kyo feo tutyo tukola ku SMX Media ne tosirika YouTube channel kankusaba subscribinga olikinge content waffe tubeera ne content buli lunaku buli ssaawa SMX sign out.